Senga Kulannama avuddeyo n'akakasa ebiri mu kutambuzibwa ku mutimbagano. Jjukira nti bbaawe yatugambye nti yaweebwa emyezi 3 okuba nti avudde mu bulamu bw'ensi eno singa ekibumba kiba tekikyusiddwa. Kaakati nno avuddeyo n'akakasa era n'abuulira bannayuganda nti ekirwadde kituufu kiri mu kuba nti nate kimusumbuyira ddala nga n'amaaso ge nnyini osobola okugalaba nti munnange mulwadde wa kibumba. Wabula akolimidde full figure. Mbu full figure yavaayo ku mukolo gwa NRM we yalaba Senga Kulannama n'alyoka agamba nti yamulabye ku mukolo naye ng'afaananira ddala abubi. Nejjukira nti afaanana bubi olw'ensonga nti bambi ekibumba ky'embu kirwadde ddala nno okitegeera nno. Kale kkiriza tubeere nga tukuwa akatambi kano. Basipani bannyabo anji munkubidde amasimu Senga tukusabira owone ekibumba kindowooza amaaso mugalaba kyazeemu okutabuka gaafuukidde ddala yero kati kibumba balina kujja mu kijje kadde mu kafirita ekituufu sirabika bulungi era nga we munengera black oli yakomawo naye bwe nteekamu kafirita nyirirako basobole bannyabo muganda wa Natasha mwamulaba omukyalo oyo akeera ku makya okunvuma avumya ebintu bingi buli ayagala okuvuma nze agulaye n'avuma tamanyi tandabangako. Nina ekindeese okwogerako kye yabagambye nti omukazi oyo namulabye ekkololo ng'alabika bubi nze seereetako kkololo bampita buyisi ate nze ndi mukazi agondera etteeka erya gavumenti mobilize babaŋŋanyi nti tukwetaaga ekkololo najja ndabe baŋŋamba ki munnange oba obeera omulwadde buli we bakuyisa odduka misinde oba olowooza nti munnaye ndowooza beekubye mu mutima endowooza bagenda kunzijanjaba kuba ekkololo banyinyonyola ti teyali kampeyini wabula muzeeyi yali agenze kusinkanayo bantu be naye bayogera ne ku linnya lyange muzeeyi teyafaayo wadde okuga nti Kulannama mumanyi ali atya oba okumbuuza munnange wali mulwadde neŋŋamba bakutwale mu ddwaliro baakutwala oba tebaakutwala yashuka n'antunuulira bwati bwe nase tukugenda okufukanga okugulu kunnuma ng'entambula mponyera era n'andaba naye teyampitawo. Bangi munnenye ova otya mu NRM basabo ne bannyabo ekimala kimala nze ndiredde oba kufa oba kukola kimwandabye nasuze malaalo ne mama wange bwe kuba kufa am ready bwe kuba kukola ki am ready oba mukitegedde. Mwanyi muganda wa Natasha yanvuma n'agamba wennanga kalabika bubi okufa munange naye bw'olifuna ku kizibu kye nnafuna toli mu NRM omwo tomanye kankusabire naawe obuto oyinza obbulya kubanga mmwe mwekka aba NRM mwekuba ebikono naawe obuto osobola okubulya. Si gwe otandise okusemberera banatasha nyabo nakamwantette si gwe otandise okusemberera banatasha ng'ate bangi abatayagala osemberere bantu abo naawe bali bukuwa. Kituufu ntiisa si yenze ze nali kakazi kalungi nnyo nali ndabika bulungi nga nina sikini nga maama wange we yali afaanana olaba yafa ne sikini ye naye munnaye wentuuka okutiisiza ondabe nti ndabika bubi. Wagambye ne Senku yagambye panange Kulannama yansemberedde yennanga alabika bubi yenna atiisa ne Senku naye kasitaali mu bukulembeze kamusabire naye waddeyo Black Beauty ye eyinza okufa kuba gwe wakyogedde ku TikTok abantu bonna baakirabye nnyabo n'ogamba Helen Senku yagambye kakazi kalabika bubi nnyo n'okutiisa katiisa. Nali mulungi okubasinga mwenna gwe ne Senku nali mulungi nga ndi mata okubasinga naye butwa bwe bwanfuula bwe butyo mutuuka okugamba mbu mwandabye nga n'okubatiisa mbatiisa. Helen Senku munnange nkwagaliza mirembe siriddayo kusemberera kutiisa. Ate mwe mwampita ekkololo ate ne we mwampitira ekkololo nze nali nakyuka dda wadde nali saatulanga naate naye atulanga buli bwe tukola music ddagala bwe tubeera ku music ddagala ngamba
Bobby oyi watembadde sivangayo nnyo naye benji yembadde mbalaga nti nakyuka dda ndi wa Bobby lwakuba kati akalulu katuukidde ddala abantu bange nina okubalaga nti akalulu tulina okukateeka ewa Bobby tulina okukateeka ewa Bobby nze sibangako wa black naye ntunuulira amagondogondo agandimu olaba ntaddeko ka frita naye era olaba amagondogondo gayitamu kale Katonda abajjajja abanjagalire ndi mukyalo kyonna Mukama ky'anaaleeta naye mmwe mbaagaliza munyirire paka Magombe Katonda abajjajja bampeera omukisa Bawasenga kulanama yachi agenda mu maaso n'okuwanda omuliro abakulu mu NRM mwandibadde muvaayo ne mubaakaate kye mukola. Dr. Okia yamukebera baani bonna bamukebedde Paragon Hospital zimukebedde tumutute malwaliro ago gonna empapula ziri bweziti genda Ensambya olabe Dr. Mujjanjaba ye Dr. Raymond yakulira eddwaliro ly'Ensambya ajjanjabye Senga kulanama emyaka 7 gende Bombo okitegedde omukazi mulwadde songa waliwo option esobola okuwona gavumenti kyetasobola kujjanjaba kulanama ng'ate kwabeera okitegedde kati naawe ng'omanyi tuli bagagga kale ng'abantu bwe bagamba kakati bala 7 obale tiketi obale ebikozesebwa ebirala kubanga eyoperation yokka kakati obujjanjabi buli mu kawumbi kaveewa akawamu abaana tebagenda ku ssomero agamba tikanfe ndekerera abaana era y'ensonga lwaki yatandika okuzimba eddwaliro okitegedde kati batte ebyo byebyadala Senga kulanama wadde bannaye embeera yo owulira naye bw'obanga tomanya bibadde mu bisenge ebyo gye tutabeera oluusi olowooza nti nnoba embeera eri bulungi n'abamu abalabye akatambi ebigambo bingi ebyayogeddwa mwazzeemu n'abamu ne mutunuulira akatambi ka Senga kulanama ne mumusaasira ne mumuzzaamu amaanyi n'abalala ne mugamba nti sente obujulizi biki naye ensonga bwetyo bweri obujulizi bwe bubaayo bujje jajja ebintu bya state tibyetaaga nnyo obujulizi ate ensonga yali Ajati Namyalo yaga nti nawa Senga kulanama miliyoni 5 oba 4 oba 10 ajja akole clarification disente zizino nazimuwa wakizibo zijjayo nga tewali katambi oba nga tewali mukono alete we batuweera oba president oba twaliko mu state abantu bangi batukubye abantu bangi batuvumye state nze sina sente za state sizirina wabula Museveni namwagala bwagasinga mu kiddiro nga muntu sizirina nti nze sina sente za state zebaali bampadde. Subscribing nga liking nga leka obubaka bwawo mu comment section. Atugenzeeko ewa Chosen Becky avuddeyo munnange n'abeera ng'ate alumizza ex-we oba taata w'abaana be dictator Amil. Ono n'avuddeyo n'alyoka agamba nti nno yafuna omuntu asobola okumusindikira ssente nga tannaba na kuzimusaba zaaki. Ekitegeeza nti dictator Amiro alabika okusindika akasente ke yali alina sooka kubuuza zaaki ne wettottolako omwana mulwadde ne wettottolako tetulina kyakulya ne wettottolako kitegede naye agambye nti nno ono gwe yafuna mwami Ssekajja mbu munnange akusindikira ne ssente ne wooba tonnaba mubuuza nti munnange nga takubuuza nakubuuza ssente zaaki. Oyo naye Chosen Becky. Subscribing nga liking nga leka obubaka bwawo mu comment section. Bwe tweyongerayo munnange kyadda akyata obunkenke obubaddewo mu kibiina kya NUP bwandibanga ate bukendeddeko ku saidi ya Honorable Joel Ssenyonyi oluvannyuma lw'okuba nti no kkooti enkulu yagobye omusango gwa Ivan. Ivan yali yawaaba nga ayagala babeere ng'ate munnange Joel Ssenyonyi bamusazaamu okitegeera kale nno kkooti bino yabigobye okitegedde katubeere nga tukuwa akatambi kano aka looya Nalukoola. The petition which has been dismissed, it had no substance. It was skeletal.
The petitioner intended to sneak into the legislature without mandate of the voters. That is mockery of democracy. It is contrary to the rule of law. That's why the judge has not found any difficulty while dismissing that petition. Thanks to God that he has not been made to suffer costs, but there was nothing from the beginning. It was just a mere misnomer. Nobody would be confused as to whether Nakawa West and Nakawa Division West constituencies are different. They are the same. We wonder why the petitioner brought that case without any cause of action. He had no right which had been infringed on. He has never suffered any prejudice. He wanted to enjoy a shortcut to Parliament. He should go and campaign and have a win as per the rules of democracy. I thank you. People power! Power, power! Power, power! People power! Senga Acid Wuna alina ekibuuzo agamba nti bannange SB Farm akawa gasuulawo nga Anteira tava ku live. Mbu Anteira tava ku live munnange buli kaseera ekiro abeera ku zi live nabyo katubikuwe. Yeza abuuza SB amaka yagalekera omukazi asula ku live ne bakadaama ateekako makeup n'anyumya ne bakadaama paka ayinza okubeera nga akyali nako SB yalagawa ani asula ku live ne bakadaama ne basekadaama n'ateekako nno ne makeup wangi nende ndukumamu ekya mujja kitegeera SB waddawa abasajja ennaku zo banobera ddala bagambye nakati akyaliko navudde wano nga netegeka wano okujja okunona nga kwali yatandise live ku ssaawa ezo eze Kampala akyaliko. Mu mawulire amalala kkiriza tubeere nga tukuwa akatambi kano aka Louis Lubongoya abeeka ate kyagamba nga tusemberera okulonda. Abantu baffe bonna abatulaba mbalamusiza. I send you greetings, all of you comrades who are watching us. As you can see here, we received these registers last night, literally 7 days to elections, which is very unfortunate because, as you know, the law commands the Electoral Commission to give us these registers at least 14 days to the voting. They should have given them to us long ago, but they've just given them to us because the whole idea of giving us these registers should be, one, to verify, to check with our local teams on ground to establish whether, the register is, whether the register has that integrity that we keep talking about. So it's unfortunate that it was given to us late, but it is here. This is the National Voters Register, as you can see from the different districts. What we do is to call upon our people who are in these registers to vote for change, to vote for the National Unity Platform, to vote for the umbrella at all levels. So our teams will be sending these documents to the different polling stations across the country so that we are able to verify that these people are the real voters, who should be participating in the election. The challenge, of course, like I said, is the timing. If these documents are given too late, if you want to analyze to see whether there are multiple voters, like we've seen on the online system, it becomes very difficult because these are physical copies with their pictures. So it means that you have to get one constituency, compare it to the next and all that, but we'll be able to do whatever we can in the time remaining. We are left with only 7 days to the protest vote. We thank those who called their friends yesterday, to family members and all that, those who listened to our president's message and called people across the country. We encourage you to continue making those phone calls because that is the only way we can make sure that the message reaches everyone. Thank you very much. Your power, our power. Na Uganda chandula agala kunsiba
nzuno nkyali free nekyenjogerako nkimanye ne bwino muyini mbagala nnyo amanya n'eddoboozi eti muno bananga abantu bangi bazze nga bannumba ku nsonga gye nateekayo eya Kyandiru okuba nga ngamba Kyandiru mulogo aloga bayimbi banne aloga basajja basuula nabo aloga buli kimu kyakola kino nkiddamu nkyogera baganda bange kino kituufu kubanga nina evidence okitegera bulungi Kyandiru obubaka bwo mbufunye abantu bonna bogamba okuntiisatiisa ogenda kunsiba omaze okunkolera reference nze sitidde bwe jangu nsibe mpulidde onoonya abantu abalala bapostinze oyagala basiba nze nkyali ku kigambo kyange oli mukazi si mutuufu gw'oli mukyala ayimba ku babita bitya rotative kirabu oyimba ku masomero g'abaana kati bw'oba ogenda n'ebintu weebiti ng'obiraga abaana kibi Kyandiru nejjaki Kyandiru you're not a right person ontiisiza naye wonna wonsangira engalo zange zizino penge una ina kyagamba akuprima eyali mukyala wa Jostede nange ngamba akuluno okuba kwambala kono mu bbiri ngenda zambala ngenda kizinamu nganze njagala kiprima ngenda kizinamu nejjukira nakugambe ntya fishi yasooka ogumala bagamba fishi musajja mulwadde negamba obanyambulo ngakyali wagamba kati mumanyi buno obuntu bwetwanyanga mu bbalaafu nenga kuliko obuntu bulinga bwa kondo mukubirako n'obuntundu ebintu byeddeebe ekisi betwakolanga bagamba tolina amuza kondo mubuyambalako akantu kabiranga kyoma mwabiranga mu bbalaafu naye nga aliko akantu oyinenge gyokalina kalinga kondo mwebeeramu amazzi already akalinga akapika bwabanga bubbalaafu obwo weebutyo kati kyali wange obumu yalinga amanyi obubukozesa lwokojjayo ate gamanyi obubukozesa kalokojjayo actually yagamba n'okuŋŋamba nedda kukabeera kagumu kalina kameka kakaluba simanyi kalina gundi erithiko singa kondo tosobola kulwala neŋŋamba bano abasajja nkoze nga njagala jukira nga kinjagala ekyo kipulima nakyo nga kiraba muze musajja asinga onyirira awo kino ekyendalaba omusajja kiri awo kizuuluga buzunzi na buyinifoomu kino kyembagamba nze kigasiya kyemuyita bakubina ebisi kino kigasiya kyembagamba muve kuba naabalabe muliku bwenabeekuweerusa ono nze gwe mmanyi obulungi ono wokumulandi nga kijja naye kyalinamu omuze ente engeri gyalinga studio abaana ab'obuwala edda nga bavubuka baalinamu akasu kati akasu ako ate tagende studio tewalingawo wonaabira wadde twalinangawo akafaliso nga asulamu mwabanga mukyali asulamu galina abaasuzeemu ofunye akafunye n'okaseerya ebbali mu kabuuthi kalinga faliso katono nnyo n'ekikunta kalinga pulima kasita obudde bwagenda nga maaso okuti nga bugenda bubuwungeera yabanga awunya akatungulu bintu byakatungulu awunya akasenene awunya akasaalisaali kati lumu nagamba lala salama bannanga ani andaasa nze mukulu George obalaba nze George tayinza kunziramu Jostine tayinza kunziramu ampa ekitiibwa manyi gye baatandikira mumanyeeyo yakwa kati George engeri yali omusirise nga ffenna tulaba abayimbi akuba nnanga bwe nali njagala okipimpina George kola mu studio yaliyo ate nange nali mbeera mu bazadde baye nga sina gye nyinza kuzinira nga mbeera mu nnyumba ya muzeeyi Mutumba kati we nali nkitayimize mbu okizinamu kijja kujja ku studio nengamba kankeera emakindi kumbe bambi George ono alina obuntu bwa producing oyo no George amanyi okuba ebivuga aproducing obugoma kati bambi kuolwo yeyasulayo kati nzija ngamba George afulume George tafuluma kumbe bino kyo bikyajjanga nakyo tekikeerayo nga kizza okweyambula uniform balina entegeera gye bali batuuseeko ngomanyi bwenna bali baana bato tekale George kaali kaana kato kale tulaba tuli bayaaye niomwana bali mu sayizi eyo naye nga kale abandooza bano tuufe tusobola omumankinga n'ono bano bayaaye bayimbi baleka bafumbo balina n'abaana byakiyaaye nga bo bajja kuba yakeeranga mu studio naye nga George yagiggala kati ngamba George aveeyo nzina kipulima nga George ngamba Jostine nga Jostine avaayo nga si ye Jostine gwe twatumanga naye obuzzi n'aguze enkyovu ono yalemera mu katebe ati neyeefuula anoonya koodi Jostine nembuuza ogijjukira Jostine yagaanira mu katebe mbw anoonya koodi
olonze n'omuntu wange obwa balafu bagamba otegese simanyi kumukira nze n'omuntu wange simanyi bulabba bandi simanyi munsibe kumukira nga njagala chipimpina nkigiye nnooni Jostende yalemera muntebe nga kano kentuddemu nga yefudde akuba keyboard nga nebyakuba sibuulira muzanyo sinaamu nno byakuyimba ddaddedde naye nga mugambo wasooka ofulumemu mpe ku gaapu kati oba yakikolera sayiri kyawo nga nange nefudde ali ku gusimusimu obusimu bwaffe bumanyi mu motorola bali bufulipinga olwo nange nze kalina nkakisiza mu studio awo kinula naye nga era tekindiimu ndowooza nnyo nnyo omutwe yakigambye ebintu abasajja bagenda kusiga obulwadde basito something of a sort kati kimazi nyiganyiga simu tekinfaako kati abajoje wasituka nakyo nekisukira omulingo mujoje sooka olindeko nekifuluma kaze nemmanyi bano baika baagassa obwongo aye kalina byakikubulidde akaamu tebeerawo nzije joje nga weeyogeza akano ninda akaawo mala okusimanyi nge nabe njagala opiikinga simanyi ku ssomero olwo kimbwaka naye nga studio yanzikiza nkaludde nti amaaso zonna nesongodde n'obuveera buli bwenkugambye mbuleese bwe bagamba obubeerako bwalinga bubalaafu obwo nga bwakulanga kukono twabujjangamu nti oba mwalinga bubalaafu naye buveera bwali bwebutyo bwekintu ekyo nga kinfuluka tekyadda nga mbeera omwo nga George asooka naye amala essaawa nga 2 kumbe kati ewa prince aizo twafuukanga eri manju naye n'okufuuka mbasanga batudde banyumya nga batidde okudda mu studio loza nga bategedde byakati tugenda kipimpina omwana Jostende gye yava mwana from nowhere naŋŋamba njagala kwogerako kko naawe nengamba George story jukira ono George kigozi kano aka George kana twakakubanga n'empi namukubanga n'empi George nga tumukuba emika ka baby kayiga nanga mu studio sebo kanyimirira mekaŋŋamba ku kamazi banna kyenjagala okugamba bambi mwagala nengagamba omwagala nengabuuza akimanyi nti era akimanyi natuulira akavubuka mwana ali musigamba mbu oba nze ndiko enjala zininga yali tazinazinangako era nze nina omukono mu George ne Pulima era ne Pulima kinakyogera nina omukono mu George ne Pulima kuba nali nze okuzinga Pulima ennooni musokooleyo ennooni Jostende we yamwatulira mu studio I remember their first car nebyo bagije ekibanja mpola I remember George Stende's first hit song Jostende soko kola stamina I remember nemulika abanje bajjo ku board mbajjukira nga batandise ne maama waabwe mmanye embuto Pulima ze yajjamu olubuto lwa Baka Sama nga akyali ku ssomero najjamu olubuto lwa Gayi baali bamuyita Baby Dewo wakati yafa n'okufa naye yali ajja ku studio eyo bonna abamanyi abaamuziniranga kakoola mu studio omwo wanze nali njagala okikwata lasiti nekipasuka kale tekyapasuka nekyali kigudde mu mukwano oyo yanga oba yanga twakolanga ebikolobero nga yanga abeera ku nnanga yewa ng'omanyi George bwati naye omukwano gw'abo abaana nategera gwalina okugenda ewala gutya kati Pulima yatuleeteranga emmere nga tandise obwaganyala takyaleeta mmere bwettetambudde obadde mulabi mulungi ala kwekumira ku Newspark channel kankusobere nga osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba